Bassebo ne bannyabo, eddoboozi lyange si ddungi olw'ebizibu bye mbadde mpitamu. Munansonyiwa kantwale omukisa guno bannange okwebaza ab'emikwano saabange, ab'emikwano ba Humphrey mutabani wange. Sijja kumenya ono n'oli bakiŋŋaanye. Bagambye byonna bye tukoze tubikoledde mukwano gwaffe. Bannange tuli wano, Humphrey ayina emikwano, ate emikwano gye gya nnamaddala. Va kugina emikwano nti gundi mukwano gwange, n'omugamba sooka ompeeyo omutwalo nti sirina, ate ng'alina ebiri tasobola kuwaako. Kakati Humphrey ebizibu byonna bye tubaddeko ebyezijamaze nga mulwadde, bakwano be ab'ebweru n'abaawano batubeereddewo nnyo, era mu kujjanjaba Humphrey tetufunye buzito bwonna olw'emikwano gye yakola. Njagala mbakubireko mu ngalo bannange, bakoze omulimu gwa ttendo. Ku myaka gyange nsanze nti kizibu nnyo omuntu okukola emikwano egiringa egya Humphrey. Ze sigirina. Kati bannange ab'emikwano mwenna, emikwano gya Humphrey n'abanga abatonotono abatubeereddeyo, kantwale omukisa guno okubeebaza ne sekwebaza yenna. We mujje, Mukama abaddizeewo bingi, abakuume. Oyo abadde taata Gerard Mayanja senior, gwe tuyita Mzee Mayanja senior. Yagaba teyajjawo, n'olwekyo mbeebaza, sirina bingi bya bagamba. Mwebale kujja kutuziikirako, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Tweyanziza ssebo.